Njaga tugende nga tutunira ku performance z'abayimbi omu babiri bwe batyo tutandike ne Rema Namakula 2022 to you olowooza akoze atya? Rema Namakula akoze bulungi musically lwaki kankubule lujja Rema yayingira mu kintu n'asanga baawe nga naye ayagala kuba celeb n'akwata obufumbo n'abubalansinga ne music kyetwali tetusuubira ekintu balansinga music n'obufumbo kizibu naddala nga mwami si muyimbi ate nga muvubuka ate naye nga ayagala kuba sita kubanga wandibeerako molini nantume baawo tetumumanyi ate oli reserved oba ki naye Rema tubeera nayo nigaba naye Rema aludde otuwaayo obufaananyi kati pressure eyo agicontaininze bulungi naye ate position ye eriye mabega gye twajjanga twa Rema namba 1 namba 2 anti kakati Rema takyakuba music wa kufiirawo kuvuganya Rema yayingira mu biti bya Juliana era kachovola wakati she idolizes Juliana kubanga teri ategomba muyimbi ajja mu myaka 8 kuba show n'agigala kwana nayo bibatama kyenkugambye nti gwe bebe yakera naga ngenda leto loyemba lomolomo boleweke okumala emyezi 5 omanyi kitegeeze ekyo oba ku pressure bayamani kati kinsa nagamba naleese oluyimba kubanga lulungi nnyo naluyimbye mulungi n'eddoboozi lyeryo lujja kumala batu bulamu bulungi nnyo ndyoke ndeeta olulala lututuddemu zaakayo omwaka mulamba kati kitegeeza oli aleeta buli week ali ku pressure ojaleetera mwezi tanyuma bitya n'ebiringa ebyo teriyo muyimbi naddala nga muwala ategomba Juliana nti ajja okuyimba lwayagadde n'akola ng'ate alina kampuni zimuwagira najja n'amaanyi mangi okimanyi osobola okulaba omuyimbi ng'ali eno nakaseke nadde ng'ogenda okugatta sente zebamuwagira bamuwadde miliyoni 1 nakaseke agenze ku bizinga miliyoni 1.5 n'agenda eggulu ne bamuwa 2 kati ng'agenda okuzikuŋŋanya eyo najja gyetaze nga taweza miliyoni 3 Juliana najja n'akola shame ne bamuwa miliyoni 7 n'agatta byonna ajja kudda mwaka gujjo yimba ye class eyo yo teri atajagala kubanga Juliana amanya bwe nfuna miliyoni 7 buli mwezi nendyako miliyoni 1 mbandiddeko 2 nenkwata buli mwezi emitwalo 5 gya mafuta nenkwata n'emitwalo 5 kulyamu ngenze kunywa ice cream nga nkosa miliyoni 2 nsigaza mmeka no pressure so that is class. So Rema yasala akagwa. Rema yakasala. Kyatakoze bulungi. Kyatakoze bulungi. Rema I think abuzeemu kutuwaayo show. Kati Rema teyandisanye kuba pressure za tuwa show za Serena. Yandibadde nze kyendowooza kyabuzeemu Rema yeetaaga ofuna band ng'emukubira. N'aginyweza kwakati music addayo ku bandi agenda ava ku CD agisobola ayimba bulungi Rema singa ava mu comfortable zone n'atandika okukola ebyo ti buli muntu abazze okulaba Rema azze kulaba Rema nga bandi n'ayimba bwati ne value ojja kulinnya nga Rema takka wansi wa mutwalo 2 okumulaba. So buno bwimba bwafumiza bukafe kye wandiisa kyo obukakkana gogamba agende mu maaso naye bwetaaga ajja kutandika okutuula ku mmeeza z'aba Irene Namubiru nga tandise okuba live music buli waagenda kamiliyoni omulaba buli watuuka bandi mulina okwesootinga si yagisasula gyasanzaawo mulina omukubira ne message kati message atuuka juzi twali wano ne bandi n'agasamugaga mutandike n'ayimba kati abo abasajja abo Baruna Mubiru oyina okubanga oyina bayingiramu ne live kati Rema kyabulamu bali ba Juliana kiba mukuba ate omuyimbi kasamanyiza live music bwojja kiba kyekyo gola Sweet Kid amaze simanyi myaka 5 mu Germany olubuto lumukoma mannyo bwe yajja comedy yajjawo okuyimba aba comedy store ne bamuleeta yaggala ekivulu kya comedy store nengo amaze myaka 5 toyimba kati ekyo abayimbi kye twetaaga abawa ne Uganda okuongera value ne class. Njaga tutunulire Lydia Jasmine Mbachala waliwo bwatuuka nolaba nti asembedde ng'oluusi olaba ne show ye akawowo kawulira ogenda okulaba nga bivumbedde. Nze ndowooza tulina ba blaza abamusumbu ennyo
betusanye batukuba amagulu ba brother omanyi kakati olaba kati omuwala ngoyo bayitirira omukwana kwane bamubuza ne focus Lydia Jasmine bamukwana nnyo ate ye n'abasekera nnyo ina nno naye basekera nti Shibba omutunya bwoti nakanunya bwati amaaso n'otya n'omukwana kyovula bino byonna ebisajja byayita ebigagga e Kampala teri kigamba nti kyali kikutte ku bisambi bya Shibba kubanga Jeff yamuwunda n'amuteeka wali ng'alinga untouchable newe yava ku Jeff n'akisigaza kyovula oli omukungu yayogerako w'amagye bwe yava eri ng'amugwirako amukwatira ebisambi nga bwe bakwatira obuyimbi obulala yamuvuma buvumi nga teyakimanyira that self esteem gy'alina kati omuyimbi omulala akigezaako era gwe nebaza manager we ye Roger ye Spice Diana tosobola mudinda yes she's smiling abeera ku show n'anyumya ne bali titali nga Shibba amala kujja n'afumuka ina alinga musajja kati Spice aina n'ekyo omutandikirewa aina okoppa Shibba oba Spice character yaabwe when it comes to men okulaba nti gwamanyi kye bayita Spice n'agenda mu America n'akoma wano nga teri musajja yewaana nti yamwebaseeko show nebeera successful kati Lydia Jasmine kakangubuulire olaba ebifaananyi byatwa naki Lydia Jasmine esooka ayimba bulungi yeetaagayo n'afuna amuvubuka asobola omuwandiikira balwayita bawano bali cheap nga watuwa ebifaananyi ne music but I think music wali promising anti ali promising kubanga Lydia Jasmine bwe yava kubali ba Bushington fe twamuga Lydia ba corporate banaku tebajja mu bivulu bwe yavaayo najja n'akikuba n'atandika okutambula ensi yonna kati yeetaaga Lydia music olaba oyo omuwala Chosen Beck si muwala mulungi nnyo ng'abo abaana talina height nga z'abo baana kyekimulemesezaawo music Lydia Jasmine ku bulungi bwe singa aleeta music nga wa Chosen Beck ayayaya Chosen Beck yakoze ne collab ne Mick Wine kati mu bwongo bwogamba Mick Wine ne Chosen Beck besanzeewa olabira ddala tebikwatagana but because Chosen Beck lwakoze bayimbye because Chosen Beck amanye ekimuyimirizaawo obuddoboozi lye na music tassa mukono kuba tosobola kweteeka kubali abaana balinganga bamalayika oba Katonda nabo abatemyako Lydia Jasmine yayimirira bwati newerabira ne byayimbye notanga tunulira ye beba wininwaji kwetebeeza wininwaji nga jabuzibwa ati nanyenya akabina n'omuntu kasobola okunyenya ne bakuba endulu ne bafa ekyenjawulo nti ye wininwaji ng'oggyeko enfaanana ye amaliriza era tukubyeyo concert lwansonga ayina label label eri serious Jasmine kyatalina nti wali music wininwaji amusangaawo namuga ayimba Jasmine yeetaagayo a serious person kyova kati kali imagine twali tuli awo Jasmine nga manager we agamba emmotoka gikomyewo ye manager we yani oli guy namuga agize Lydia Jasmine mwe yakola era n'agiza kati wotegera nti emmotoka yali ku surprise weba kyawagana ne manager namuga mpe emmotoka yange sitengese maamanze kati wolabira nti omuwala nti abasajja bangi bamutunulidde bati bwagwa ku kizibu oba kya nyimbo bakya motoka bwamala ogimwa mu lunaku olwo n'ayingizawo eggaali empya kati ng'omanya kati ekyo sesiganye kukwana naye kyensaba mwanyinaze Lydia however much because gwaliko abasajja abo okukwana oba ki naye funayo abagezi nawata manager nalaba Ronnie Mark awo baani naffe bennyini noonyeze omwana oleetawo omwana ku kiddo n'omugaa ngenda kuwa akakadde ngenda kupangisiza ennyumba ate ennyumba z'emakina emitwalo 3 mugambe nkusasulidde omwaka mulamba kyenjagala mpandiikira baana bawala tebamanyi tteeka ezo kati Lydia woddira obulungi bwo ne favor gy'olina mu bantu noyongerako music ojja kuba wakabi other than that okyali mabega ga Spice Diana stali bubi naye kibadde kyali bubi naye gwe labaye kati labayo Spice mulungi do you know kati buli muntu yesunga kivulu kya Spice kya January omuyimbi okugamba okuteekayo ekivulu kya January twali twakimanyira ku Chameleon olina okuba ne music oba olina okubanga weekakasa ne Lutalo anti nga obalaba abayimbi kati ani asobola okiteekayo Lutalo Chameleon January naye Spice azze mu abo
kubanga Omunnayuganda okujja mu January ng'alowooza kuzzayo baana ne ssente yazirya mu December n'oteekayo oba olina okuba nga weekakasa kati Spice Diana ye muyimbi wa Uganda omuwala alina feva omulaba ku bulungi bwe kyembadde ngamba Jasmine ayongeddeko music we tatumbira nnyeri abaawo naye awo waaba era amala omanyi osobola okuba ne music nga lulimba lwoleeta terufuuka hit nti konyo ne lugenda eri kubanga ze zifuuka ate nnyo hit ziggwako mangu kati Spice ayimba bwanoga agenda okuleeta olwanoga kale luno mbadde ndwerabidde aha kati abantu agenda otandika bati oluyimba bakayimba kange mbadde nkerabidde ye Spice Diana kati yamanya nti nkozesa nti obulungi ne feva gye nnina kwongerako music. So omwaka guno akoze ata Spice Diana. My God, mu bakazi endorsement yaziri omwaka mu COVID yonna nga yasinga endorsement ne guno akubye Shiba mu endorsement, akubye Rema mu endorsement, akubye Juliana mu endorsement. Kati omuyimbi ekikola omuyimbi ziba endorsement chovolaba bagamba Spice Diana mbunno ye endorsement ze ziri cheap naga abana iwe ziba cheap namwe musaleeko bazibawe. Anti kati ina company nyingi ezamusayininga okuzirangira kati ne bamujerega kino kyenkugambye abayimbi bawano bafunayo abantu okuvuma nga bakola King Saha kati baali bafunye aba blogger bakube Spice ti Spice Diana aina company nyingi za nava nakaneda kale weziba za raisi namwe muve musaleko bazibawe oba mutulage kuze muina muleje contracts za mwenange ndete teri yajjayo njagala muwa credit omanyi omuntu okulanga amazzi ne bagatuuma erinnya lyo nga galina erinnya eryago kati lujja kati otandise otegeera nti omuyimbi teweyita bweyise munene waliwo ebikufuula omunene kuba oyita bulijjo oyita bagamba amazzi ga Spice ate ne gabaawo kubanga abageza kyenkunnyonnyola abagezaako kuleeta simanya nankati bakita batya simanya amasimu gaabwe kamiliyoni tegasimbula mu dduuka Spice agalina kati ebifuula omuyimbi okuba owakabi ebyo attachments tiwoyogera ku Usafi oyogera ku Diamond Platinum be baleeta abantu nga omuzungu tamanyi bayimbi bawona agenda okukebera ku bayimbi bemuleese nga waliwo ayina amazzi agabayita erinnya lye agamba muleete ono kuba bayina power ayina authority wano command. Spice Diana akoze bulungi kubanga wolaba collab zaakoze si z'abaavu aba Harmonize tokola nabo collab ng'oli mwavu abuuka ennyonyi n'agenda ate kiraga nti omuyimbi wa kabiri aba birthday yali Thailand. Omanyi nti Spice Diana muyimbi wa Uganda yasooka okuyimbira Thailand. Alaba abantu awo aba Thailand nga basanyufu. Ekinkuvuga anti music mwe mwamuta ne mulowooza navyo nti watayimba mu luzungu titebajja muwulira. Uganda ne China be bantu abalina music gwe bayita cross rhythmic music. Bayimba biki? Kakati oba bawuliriza luzungu mbuuza walabye Uganda Boys. Uganda Boys ya. Batambudde nawulidde bali nominated wasitegedde. Baganda Boys awuliriza otegedde nti bali nominated anti kakati waliwo mukulu yabadde panka yekka kati bali nga basirise Katikiro n'ava binaga bane Uganda Boys baba nominated nga watu nekati come to think about nze mbadde mu Europe kizibu nnyo okunganya gye bayita kwaya yensi bagayi bakoze nezikwaya za Europe mu nsi yonna bayimba luyimba olwo ekitiibwa kya Buganda abo abaana Baganda Boys bakutte oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda world over kakati uliriza kino kati okuyimba tekitegeeza kuyimba mu luzungu lwokka singa kyali luzungu singa navi ayimbira mu America. Omwaka guno nze mbala ku bayimbi ba wano abataddemu ennyo is Spice kyeneebaza ku Shiba asitwagulinze obutaggwa bukyava ku Jeff Chiwa kubanga yandibadde agwa Ziza yava ku Roja olaba ebizibu byalimu muyimbi mulungi alina music na buli kimu. The problem is a manager. So abayimbi abawala abo Spice Diana Shiba hani agunandirese awo azawi bale nabidda azawi nabo tubeera biralwa nsonga baliko label Azawi has bought a new gundi sound matuga abantu ne bagikkiriza kimwebazaako. Vinka kibadde kitya? Vinka guli omwaka gwa singo okukola ennyo naye ndowooza we yazaala n'aba contented kyeki kye nadde neebaza gundi Rema
munanga buno abaana nga Katonda abawa omubiri kyala kanyirira ate kanyirira nnyo n'okusinga luli munange kyovula yazaala nolaba nga tayise kyeka tebamusala kale David Lutalo kyensinga omwebazaako yeebale kulaba nga atuleetera omuyimbi Shakira amutambuza ebivu bannaye kambabuulire omuyimbi oyo omwana Shakira awulira ayagala okuyimba naye omuyimbi okuwa platform najja ku stage naawe n'akola ki nti tomanya ne ba Eddie Kenzo we bato baali Bebe Kulu yatunyumiza yatambula emyezi 3 ne Eagles Production ng'ali ku kya live kugikakasa up country kati omwana omulaba yakula bulungi alina sente ze naye yali akyabulamu omuntu amuteekaawo kati oyagala osobola okwogera Shakira bano abalaba ebivulumu owino ne bamutegeera kyemwebaza music we n'asigalayo kabisi kandagala nga bulijjo ne concert n'akola lwakubanga tatukubye gwe waliwo David Lutalo yatukuba back to back music nga waliwo anyega wano kitegerekeka tubadde mu muggalo bantu bafulumayo bwe mwerabirayo ye Fikfa Mike John Black abagatte wamu Fikfa Mike has done a lot kuba na Africa na yakola concert nejjuza ne bagoba bantu ekyokubiri akumye style ye ye muyimbi gwogenda booti noba ne girlfriend ng'ebyo tobitegera you just omanyi banekamba buli kafaananga kasita kasajjako teriyo mu Uganda muntu afaanana bwa sita mu basajja kubaana abo abazze n'otosooka Fikfa Mike Palaso bwe bavaayo bwe bati olaba sita mu njogera mu nyambala mu buli kimu John Black abuzeemu k'okutukuba naye kagamba bwe baana Katonda bayambye ne bakola amannya bw'alikola n'aba ne wayimba music ki abeerawo agezezzaako tasirise nga abalala abangi tuyina kiriki Abayimbi benjagala tuyitemu awo nga tubagasse wamu Big Eye yabasoolobyeko n'afulumyayo oluyimba leetire husband material naye nga kusaasira Ronald Mayinja Big Eye King Michael Future eyimiriddewa kati kambabule singa nali Ronald Mayinja kusaasira nabadde naye singa nteekinga example ya King Sir no who King Michael King Michael yava mu bintu by'NRM kubanga bali abasajja bagenda kuwa million 2 leero enkya bakuboye 5 batwale emyezi egi nenga batta erinnya lyo King Michael yabivaamu mpola na concentrating abantu bamukkiriza because King Michael oyo musajja omulaba ayimba oluyimba lwa mukolo twawulira mu masomero abantu bakuba enduulu kati omuyimbi oyo aba muzibu kakati tuba tuli awo n'aleeta gundi album n'aleeta album empya singa nali kusaasira nandirabye King Michael kyakoze nemba nga sikyeyita ebyo bya presidential advisor kusaasira y'omu ku bayimbi wano asobola okuggala show nga si mulenzi oyo mukazi performer ayina power ayina music oyo band music amukwata n'amukuba n'olowooza Fikfa Mike naye kibadde kifiiriddemu byobufuzi nze ndowooza let them take an example King Michael kye yakola n'ava mu bintu biri akomyewo mu bantu kyekimu ne Ronald Mayinja you will never survive mu Uganda unless ng'okomyewo mu music kuba Museveni tali kuwa sente ze weetaaga Big Eye Starboss Big Eye ye muyimbi yekka ye muyimbi ali lake Big Eye si ye muyimbi ayine vocal simanye betya nasobola okuyimba oluyimba ne tumwogerako husband materials enaji feelings personally empitamu anti music wa wano muganda wange era Big Eye tune ne wagitadde late olaba abantu abo boolaba abebinyanyanya baina audience kubanga Ugandans we are local people osobola okunyoma husband material oba Big Eye n'agenda akuleega sheruuka nakuba n'omatira nti akubye kati abo abayimbi baba bazibu unpredictable tyayimiriddewo n'abeerawo n'agaanirawo so mumbeera eno asooka atwongera obuyimba buno singa Big Eye Katonda atuyamba n'aleeta obuyimba bwonna bwokka aba akomyewo ku maapu naye lwakuba abantu banyiiga singa omwaka guno ogujja abo abaana aleeta ennyimba ezo n'ava mu byonna n'atandika muziki kati mubbali ku mubbali aba akomyewo kyemmanyi omuntu abantu gwe batasobola okuba ekizibu okusonyiwa ye Ronald Mayinja why byayimba ati kati anayimbira wa Africa
kuba ensi tugitunda biki ebyo Okay. zenyimba zaayina kasita osala nodda bwenda alemu ali n'ovuma kikyakikoze obi bebe kibula bebe wakiwaddemu rest ya myezi ng'ena n'atuleta nyegenyege bitya n'aba nga tavuma Bobi Wine ogenda alaba ebivulu naye Ronald Mayinja kikyali kizibu yongerako nakando Big Eye yafaana basita naye muki looks to be a star no kati Big Eye oyo waliwo abayimbi nga Katonda yabawa shape n'obuwanvu obwo Big Eye ne kala gyayine Big Eye kyengayi n'afuna ennyimba nnya anyumira ebyambalo afuluma mu mmotoka n'otomuzoleya kyabulamu kyokka ajja kuba ali waggulu kale 223 tumulindiridde Big Eye tulabe engeri agenda okuba ng'akikwamu nga tumaliriza ensi y'okuyimba yayaniriza omuyimbi alimpa ng'omu ku baana bali balese style empya gye tugendedde okutuuka olwaleero nga discipline ekiyingiddemu awo kambabuulire teri kintu kisobola kutta muyimbi nga indiscipline waliwo ekintu kyemutayogera ku lwairi namubiru nenze bw'olijja ng'okkuse ndikuwa story ya Fusion Band yakiriretya ku ttaka kasita omuyimbi ajja Julian omulaba osanga Julian ewantu kagamba n'abanga akumiisinze oba bitya kyobeera ogenda mugulira kyakulya baddewo lukamyo kajjakuwa ojula n'ofukamira indiscipline y'omuyimbi alimpa abonyebonye nnyo indiscipline egende muwerekera oba onomutwala wakula nama bamuyiweko kuki simanyi kubanga abadde akava mu ddwaliro n'ebigere bawanise kireka asuze mu komera kati ebyasheera yaludde okutuuka sigamba nti yaganye yatuuse yagenze otuuka nga ne generator bazaasizza ye muyimbi yalina oluyimba olumu n'afuna favor y'amaanyi nze ono omwana yakubako okonyo mpulira nga Numa the guy is so good ne alimpa abantu bakwagadde n'oluyimba olu lumuweruti ne ka indiscipline yako indiscipline mbeeramu okuuma obudde ku show gye bakuyise that's the discipline in art ne kati ye kuba olwavu asobola okukwata ebivulu 10 ekimu kiri Masaka ekyakiri ku Kizinga ekyakiri Luweero onoobikola otyo omulundi ogumu so biba within kale kinene nnyo mukono kwata ku luguudo n'ejjinja ntandikira wano nzira wano malira wali bebekulu waliwo yamalako omwaka ng'ali ku piki twatambulira ng'ava eno ne zireega n'ava eno n'alinnya bangamba akikola ati ya watuuka n'abagambe motoka muvuge nze ndi ku mujja kunsanga munsangeyo ku show y'abasajja mujja kunsanga nayambala enkofiira n'ayitamu engwe abo abaana tebakimanyi akwata ebivulu nga 6 kati simanyi oba ategedde ekivulu byagizeeko omusolo ndoza tujja kidiscussinga gye bujja kwagizeeko 6% withholding tax lwakuba abayimbi bawana abasinga basiru twandiyimiridde ku ekyo ekyo ne tusaba gavumenti byonna bye twagala copyright law ne tusaba ministry ffe twaproposinga tukole ministry entertainment bagigatte neya sports gavumenti keyagadde omusolo awe twandikoze tutya ne buli gwogamba akyalisita bashiba bonna bogamba mujje tukole kino akyalina akabina ka akyakanyeenya n'atamanya nti ne Chance Nalubega yakanyeenyaako obwavu obuluma Chance Nalubega kati bugenda kuluma bashiba bwe batebegendereza oba abaana baabwe mu myaka 10 okuva kati kale kweyo ensonga tujja kuba nga tutandikira Wisdom Kaye nkwebaza okuba ntutambudde omwaka mulamba biki byolabye omwaka guno byosaba 2023 bireme kubaawo nalabyeko omuntu omu yafulumiza eyagambye nti TVM yagambye ti blogger asenze mu omwaka guno abadde Isima kakati babuuza Junior n'agamba ye Isima number 1 Wisdom number 2 both of them the TV and Junior are wrong ani number 1 Kaye Wisdom gola bayo ni number 1 blogger number 2 3 4 5 Isima yetonze emirundi 5
singa ebadde award the most controversial blogger yandibadde Isima nenze bantadde mu controversial omwaka guno Isima yetondedde Kate Askariyo ku kamera neyetondera Bob Wine ababa neyetondera Babi nze yanetondera ku bya Uganda Airline mu video yavana agamba Gideon banesiye wisdom yatuusa naleti ku kisaawe saa 3 twagenda okukakananga Jeno Kayanja ani yali Wamala ankubidde tuli mu meeting nze nayina kaadi emmotoka yange eyayingira mu kisaawe nganjirina eyo kayoka yabagonza twawunzika Isima ate abavumi tuwunze yetonze emirundi 5 mpayo the most accomplished video gye yakola nze bonsaba gye nakola eyakyusa abantu kubanga okulondanga gwasinze bakubuuza tuweeyo gye wakola gundi emu yakyusa abantu nze njina ya Uganda Airline nali mu meeting ne bajje naabo nembaga bakyusa ne baga bagenda kumpa baza ticket nya nembagamba saakikoze lwa kunsasula muzigaze nakikoze bana Uganda na nsanyuka buli ngenda ku kisaawe Entebbe nga banneebaza ne babajase n'abantu abakolako kati gwe ongambe guno omwaka sikwogana bwoganyi kwogera bwogezi nkiruwa nasembayo ng'afukamiridde zali twabira esebo niyetonda kati ongamba ote number 1 ujonga yabadde aba TV center so wisdom ye number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 abana ne batandikirawo ati kasoyogere kiri controversial kwanze basoro kunsiba naye nga bansiba politically bakipanze yetonze nga agaseko nofukamira live kubigere emirundi 5 omwaka guno nomubuuza mpayo video gye wakola which changed people's lives ngeri ku mazima nebula ate nongaye blog of the year kale the most controversial blog of the year Isima natomera kakati Bob Wine yekubye bifaananyi n'abawala kati bugwana nekubya naye nti amwagala nga takima nze omuntu gwe manya asingo kusesitibwa mu culture Bob Wine ayita omwana wa muganda wange gundi nalunkuma muyita maama kubanga wasimanyi wabikyebyo beddirandiga kati oyo mwana Caritas nze omuwala yanzali omwana basoma nabo wano erisomero nabweru ng'omuwala we mulungi bizibu bwe namukwatira amuyita maama Bob Wine siranga muyimbi asakitibwa mu culture ng'oyo musajja kati ekyo n'atomera neyetonda kale ate buli mwaka ne guli omwaka era yetonda ku kya Solomoni fene tujjayo ne twabasaba mu ward eyo muri mu CCTV camera tugenda ozibasaba deodati edi master nina akyaganiddeko bakoze no recommendation ayina okuvaako nakyaganidde ku ntebe tugenda babuuza mwagenze mu kesi y'omwana yabaddewo because the lawyer Smack egamba okukebera kesi y'omwana yonna ayina okubaawo bagikebera talimu ne bamugamba mulimu enjaga kale ne tugawo kete yaliwo mulimu kamera muzitulage kamera bagenda okugenda nti akwolo munene tebaziteekako deodati ekigo bali mu mugoba n'okusimaaka nenyingirawo ye twaginyonnyola baluwa tonagiraba ya ministry ya gender resolution ja kugiraba so twawunzika Isima n'omwaka ogwedde story nagimukuba neyetonda ne guno TV mbuyamuwadde ewa number 1 kyeki accomplishment ze babala ikakati tojja buzi mbumanyi nkeera kumacha nenywa kukuba nenzija nenjogera gundi vewono botagenda Kaye ekifo kya number 1 nze number 1 number 2 kati bakubuuza nze waliwo nabeera nga sola kweyita number 1 waliwo bakatashi baga nga tebannawunga ne kati aliyo yaliwala amambuluga bwati kutwa mulaba kale tubadde ne number 1 Kaye wisdom era asinze ba bloggers number 1 Kaye wisdom MP2B MP2B kati nno tugenda biddamu tubadde ne MP2B number 1 Kaye wisdom ya damusebo busibire bulungi damusebo lindako gwe asibire kale tubadde ne nambe mu 235 mu ba bloggers ate nga MP2B wonna omubaka Muhammad Nsereko wanaalaga era nga bangi bamukubye omwaka guno naye nga asigadde ayimiridde wate
ani gwe bakubye nze nze yes bale manyi Muhammad Nsereko nti ayimiriddewo na bakubye nensigadde ogu amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe njagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde